Olwaleero tukuza Sunday eyokuna mu budde obw'omwaka. Sunday eno eyongereza ku Sunday gye twakuza wiiki ewedde oba Sunday ewedde, Sunday eyokusatu we twawulirira Kristo ng'agenze mu kiggwa mu sinagoga n'asoma ekitabo nga kiva mu Isaaya nti omwoyo gw'Omukama gundiko. Ate mu kufundikira n'abagamba nti ebyawandiikibwa bino bituukiridde mu makkati gammwe. Sunday ya leero ng'eyongereza ku vanjiri eyo, bangi Yesu ng'amaze okuyigiriza baamutunuulira ne beewuunya nga bagamba, ono si ye mwana wa Yozefu ne Mariya? Si ye mwana w'omubazzi gwe tumanyi obulungi? Mu ngeri emu nga beewuunya omuntu gwe bamanyi okubanga ayigiriza bw'atyo, ng'ayigirizanga nannyini buyinza. Ate n'ekirala nga beewuunya kuba baali bawulidde nti Yesu ono gwe bamanyi ne gy'ava, ate eyo gye yagendanga yakola ebyewuunyo bingi, yakola ebyamagero bingi. Mu ngeri eyo nga bamaze okuwulira, ye n'abeesooka n'abagamba, mujja kuŋŋamba nti nga bwe wawunya abalala nammwe mwewunye. Era Sunday ya leero n'etuleetera bwe tutyo nga tuva ku vanjiri okuddamu okwetegereza ebintu bibiri oba bisatu. Okusooka, abantu Omukama baba tutumidde. Yesu Kristo Abayudaaya baali bamuwakanya nga tebakkiriza nti omuntu gwe bamanyi, gwe bakuze nga balaba ddala ayinza obba nga mutume wa Katonda. Era nga bwe kiri nti omulanzi taweebwa kitiibwa ku butaka bwabwe, ne Yesu Kristo ababe bennyini baabuusabuusa, babe bennyini baagaana. Naffe Omukama bw'atyo ng'atulaga nti muffe abo be tulaba nga abalanzi, abo be tulaba nga abayigirizwa, abasaserdoti, abasomesa, bannaddiini, bangi mu bo tubamanyi, bangi mu bo bakuze tubalaba, abamu baana baffe, abalala mikwano gyaffe. Muffe mwe bava tumanyi okubagaana, olw'okubanga mugandawo, olw'okubanga mukwano gwo, olw'okuba mwasoma mwenna. Era abantu abasinga bwe bawulira ekigambo kyabo be bakuze nga balaba, oluusi bamanyi n'obutabitwala nga kikulu. Onagamba n'ogundi oli mukwano gwange, tukuze obufumbo. Waliwo mukwano gwange lunaku lumu yaŋŋamba, afaaza mu nsi gye mulimu ndala, eno naffe ffe abagitegeera. N'alwawo okutukuza obufumbo. Tuba tuli ku mbaga emu, omulala ne mugamba n'ogundi tukuze obufumbo. Nga tuli ku mbaga y'omulala n'aŋŋamba, faaza ak'okiŋŋambye omwaka guno sigenda gusukira, n'atukuza ti abantu ffe abafamire, ab'emikwano, abbe twasoma nabo oluusi bagana owulira ebigambo byaffe ne Yesu Kristo bwe kyali. Naye mu byonna essomo erisoose litujjukiza gwe nange naddala abayina abatume b'Omukama nga mikwano gyaffe, baganda baffe. Oyo gw'otunuulira Omukama yamulonda, kuba essomo erisoose litugambye Omukama agamba, nakulonda nga tonnaba na kutondebwa, nakumanya nga tonnaba na kukolebwa mu lubuto lwa maama wo, ne nkuteekawo ate obeere ng'empagi nti agyekoonako yagwa. Abanaakulwanisa tebalina kye bajja kukola.
eri abatume b'Omukama kino kitugumya nti akadde konna Omukama eyatusobozesa era n'atulonda tubeere abayigiriza ab'Evanjiri ali wamu naffe ate n'entalo zaffe ajja kuzitulwanirira. Ate eri abo abayina ab'eŋŋanda emikwano, essomo lino lituyita ng'abantu bano tuli nabo nga tutambula nabo, tujjukire nti Omukama ye yabeerondera, Omukama ye yabayimusa n'abafuula kye bali. Mu ngeri endala amasomo ga leero gaddamu okutuyita ffenna ng'Abakristo, oba oli mutume oba toli mutume. Okusookera ddala abo be tubeera nabo tubasseemu ekitiibwa, tuleme kubagaana nga Abayisirayiri bwe baagaana Kristo kubanga baali bamumanyi nnyo, naye tuwulire bye batugamba. Newankubadde omulanzi taweebwa kitiibwa ku butaka bw'aboobwe, ffe tubeere ab'enjawulo. Ekigambo kya Katonda nga kizze mu bulamu bwaffe, tuleme kutunuulira ani akireese, mwana waani, mukwano gwani, wabula tukole ekigambo kya Katonda bye kituyita okukola. Ekyokubiri, eri abo abatutumibwa tujjukire nti tebatumibwa eri ffe ffekka, tuleme kugezaako kubafuula baffe. Abayudaaya balina endowooza egamba nti abalanzi bonna baaliwo ku lwabwe ng'Abayudaaya, era mu Vvanjiri we tuwulira Yesu Kristo ng'azzeemu okubajjukiza mu mirembe gy'Eriya Omukama we yasibira eggulu, abakazi bannamwandu baali bangi, naye Omukama yalonda oli ate ali Muyudaaya gwe yagamba Eriya, genda ew'oyo omukyala namwandu, akasumbi ke nja kajjuza omuzigo. Era bwe kyali. Ne Namani nti newankubadde teyali Muyudaaya, abagenge bangi abaali mu Buyudaaya, naye n'Omukama yatuma ewaali oyo nga si Muyudaaya nga munnamawanga. Omukama ng'agezaako okutulaga nti tuleme kulowooza nti abalangirizi b'Evvanjiri baffe ffekka, tuleme kulowooza nti ffe ababalinako obuyinza oba ekisa kya Katonda tekisobola kukola mu bantu b'amawanga malala. Awo nno bannaddiini, abasaaseredooti, abasomesa n'abakulembeze baffe tubayambeko bulijjo okukola omulimu mu ffe Abakristo ate ne mu batali Bakristo, mu kukola omulimu ku mu bagagga ate ne mu baavu, ate n'okukola omulimu eri abo be tulowooza nti batuvuganya, kubanga ekigambo kya Katonda n'abatume b'Omukama si kya ggwanga limu oba bantu ba kikula kimu. Ate mu kufundikira Sande ya leero, essomo eryokubiri liddamu okutuyita nti bannange tulubirire ebirabo ebisinga. Sande eziwedde mabega mbadde nga nzijambagamba nti Sande zino zirina okutuyamba okukula mu kukkiriza, mu kwagala ne mu kusuubira. Sande eno esimba nnyo ku kwagala, ate negezaako n'okugjayo oba okugeraageranya okukkiriza n'okusuubira. Nti ebintu byonna tusobola obikola, okugeza osobola obba n'okukkiriza ng'ogamba n'abalwadde ne bawona, osobola okuba n'okukkiriza ng'ogamba n'ensozi ne zivaawo, okukkiriza kuba kw'amaanyi. Osobola okuba n'amaanyi okwogera ebinajja ng'oli mulanzi, osobola okwogera ebigenda okubeerawo. Naye ebyo byonna ne bw'obikola, ne bw'oyogera ennimi ez'abantu ne bamalayika nga muggwe temuli kwagala, ebyo byonna ne bw'obikola nga tolina kwagala muggwe, ebyo byonna oba okoze bya bwereere, kubanga Yowaana omutume atugamba obeeranga ekide ekivuga, tekimanya na mugaso, tekimanya na ssaawa, n'okuvuga tekimanya nti kivuga. Era mu kufundikira essomo litugambye
okukkiriza, okusuubira n'okwagala byonna birungi era tusaanye ffenna okukula nabyo, naye okwagala kwe kusinga byonna. Ate ye Pawulo omutume mu bbaluwa gye yawandiikira ab'e Korinti n'akikkaatiriza mu bigambo ebirala nti okwagala kye kifundikwa ky'obutuukirivu. Bwe tutyo nno twagale Omukama Katonda waffe n'emitima gyaffe gyonna, twagale ne bannaffe nga tutandikira ku abo Omukama baatutumidde ng'abatume, nga tetutunula gye bava, tetutunulira baana baani, ate twagale n'abantu bonna nga teri kugamba nti iffe ffekka Omukama be yalonda. Omukama abeere nammwe.